Mukatweyongero n'ekitundu ekyokubiri ekyagataliiko mutuntu. Embuzi zeefuze Kkanso bakansala bwe babadde bayisa ssente obuwumbi obusoba mu 30 ezigenda okuyambako okuddukanya emirimu gya munisipaali y'e Nansana mu mwaka 2023-2024. Bano basabye Tteeka erifuga abalunzi litandikirewo okukola mbagirawo. Bakansala okuva mu division enye ezikola munisipaali y'e Nansana beetabye mu Kkanso okuyisa embalirira y'omwaka 2023 mwe bayisiriza embalirira ya buwumbi 3 mu obukadde 547 muno ebyobulamu bifunye obuwumbi 5 okukuuma obutonde bw'ensi obukadde 464 ensonga z'obuyonjo omuli okusomba kasasiro ne bafuna obukadde 406 n'ebirala. Ensonga engeri gye ziri nti owa finance agenda ziddamu nina ensonga emu. Ekisanja ekiwedde bannaffe abatuula wano balina amateeka ge baayisa agakwatagana n'okulunda, naye natuuse wano embuzi zitujjudde oba obedda muzirabaawo. Kyokka ffe bw'oba oyingira wali omusirikale akukunya n'akukebera, naye embuzi neebuuza zo zaayiseewa ku munisipalite n'olunaku lwe tuyina zakavaawo awo era mulaba ne sayini zibadde awo. Naye nga tuli mu Kkanso embuzi ziri wali amawulire gatukwata tulinga abali mu ddundiro awo amateeka go tegazikolako. Oluvannyuma bakkiriza embalirira eno okuyita nga Meeya Regina Bakitte alaze okunyolwa olwa ssente zibaweredde okuba entono ate ng'ebintu bingi bye balina eby'okukolako. Twayagala kufuna miliyoni 69 ne batuza miliyoni 28 kyokka nga n'olukanga ekyenda bwe twatuula bwe tugenda kusimba kirasi mu loko zigenda kuba nnya mu masomero 2 Tteeka n'abinaka n'awalala bwe tugenda n'okulaba tusima toilet kubanga omulama gwa gavumenti sustainable goal bagamba by 2030 tuteeka okuba nga buli solina toilet bayita wash. Aladisi w'e Nansana Shafik Ali Nsubuga abakubiriza okukozesa obulungi ssente zino okulaba nga